Leka Namugongo taxi park yasenguddwawo olw'ensonga zaabwe bongapo naye nga ffe ng'abakolerawo tulina obulumi kubanga paaka eno emaze wano emyaka egisoba 4. Naffe ababuloole batukomyewo nze gyo basanze eri waggulu nga nebakomyeyo eri banga maze ensomba amayinja. Ffenna abakyala tuli bakyala 50. Ffenna tuweerera abaana wano tujja school fees baze ne batukwamu ne bagamba abatakisi bagijjawo emmere yonna ediba wiiki namba. Kikubwa polisi n'amagye era wodeetera wano emmotoka omanya nti ebyo bikomye olwo ogenda mu kkomera. Tulinawo n'abaana baffe be bakwata wano omu bamutuusaako n'obulabo mulala ali mulago. Paka eri si ya kanso, paka si ya gavumenti, paka ya muntu buntu ng'omu. Kitubonyabonyesa bya bufuzi si bya mirimu nti paka wabula bya bufuzi. Mutebi Julius twawagira mameritu tuvola bakubonyabonya lwa kipande ekyo ekiri waggulu awo. Uganda bebasinga okutya naye mu kutya kwabwe embeera terina kusigala ng'egenda mu maaso obweri era tusaba security pulezidenti muveeyo muyambe abantu. General Muhoozi Kainerugaba tukumanyi oyamba abantu wakati bano abantu batulugunya olwaleero benyaleemu ate abatulugunya wa People Power Julius Mutebi kati ffe tulowooza n'okulowooza nti ataddemu byabufuzi. Tuwa abadipulaana bw'ekitundu kino anoonyereze bulungi wasobola okuteeka paaka esobola okuyamba abantu bonna ng'eri wakati mu mutima gw'ekintu so si kutwala ku nkuzi eri ebbanda yeekukola baddemu bateeketeeke bulungi abateekerateekera ekibuga banoonye ekifo ekisaagala okugenda mu paaka era tuli beetegefu okugenda kubanga paaka ekolwa wakati mu kibuga